Omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni ategeezezza nga Abajaasi ba UPDF 54 be bafiiridde mu bulumbaganyi obwakoleddwa ku nkambi yaabwe abakambwe aba Al-Shabab mu bitundu by'e Buromera mu ggwanga erya Somalia. Pulezidenti era agumizza nti enkambi eno eya UPDF yamaze dda okugyeddiza era kati eri mitambo gy'eggye lyaffe erya UPDF. President Yoweri Kaguta Museveni agumizza akabondo k'abakaba NRM nti ennaku ntono eziyise basobodde okweddiza enkambi ya Buromera Somalia okuva mu batujju ba Al-Shabab. Nga 26 omwezi guno abatujju ba Al-Shabab abaali basoba mu 8 balumba ne bakuba enkambi eyo eya Buromera Forward Operating Base kuli lwa UPDF. President ategeeza nti aba UPDF beetegese buto ne baddamu okulumba abatujju ba Al-Shabab ne bawamba enkambi eyo ku Lwokubiri. Bino President abyogeredde mu lusiriko lwa NRM oluyindira ekyankwanze. Ategeeza nti mu kikwekweto kino aba UPDF basanze emirambo 54 okuli ne komando Nyololo. Ensobi eno aginenyerezza bakomando 2 okuli Major Ruka ne Major Obo eragira Abajaasi okudduka. They are now under arrest. They will be court-martialed. President agasseeko nti abatujju bagezaako okulumba akabuga ak'Ebbalawe naye Abajaasi ba UPDF ne babatwala entyagi. I think they were a bit surprised by their success. They tried again another place called Barawe, but they were hit badly and they fled, they ran away. Akikkaatiriza nti enguzi efuuse ekizibu nga yakola kinene ku bulumbaganyi buno kuba omujaasi yali addukanya edduuka lya UPDF ye yasindikibwa okuduumira enkambi eyo. Like this Oluka man was in the army shop, you can imagine army shop. From army shop they make him a commander of OC of a company. So therefore, and this is the corruption you are talking about. Akubirizza ababaka bayigire ku bo era batambulire ku nnono za National Resistance Army era nga bo bali okubawabula. You young people, you have got a very good opportunity to learn the best practices of the NRA. Because we are here, many of our people died, but some are still here. And we have written. If you want, you can learn what we did and why Uganda came up. But if you also want, you can continue with the tendencies which are not correct. Money, allowances, all that running around. Abakulira ekigwa ky'Abakatuliki Namugongo bakyakonkomadde n'abalamazi 200 abalemeddwa okudda okwabwe nga bagamba nti tebalina wadde omunwe gw'ensimbi ze basobola okweyambisa okuddayo mu bifo eby'enjawulo gye baavudde. Kakati n'akulira ekifo kino Reverend Father Vincent Lubega ategeezezza nti bagenda kukwatagana n'ab'ebyokwerinda okulaba nga bayambako abantu bano okudda ewaabwe. Abalamazi abasoba 200 bakyakonkomalidde ku kiggwa ky'abajulizi Namugongo olw'okubulwa ssente zibaza ewaabwe. Abamu ku bano boogedde engeri bannaabwe gye baabaleseemu ate abandi bababyeko entwala zaabwe. Nendeka bbaga wenjirese ngenza okudda nga bagitutte sigazza mazzi ga mukisa era ne ssente zibadde mu bbaaga. Manyi ntambula gye ngenda tambula kudda waka Kataloozi, Mama Siiri, ab'e Kasanda bonna saba obuyambi. Mityana alina ebitaana alina 1000 antaase nsobole okudda ewaka sigenda ssula mu kkubo. Bwanjagidde abo bonna abalina kye basobola okubayamba basobole okuddayo ewaabwe. Twasula mu nnaku ennaku nga eze tulyako emmere nezitwalyako twasuzeewo nga twagala tusule nga tusaba twegayirira Mukama atusonyiwe buli kimu kiba kitukyamyeko.
mu bano mulimu abakiikidde bannaabwe ensingo olw'okubaleka kyokka nga baali bamaladde okusasula ssente ezibazaayo. Bandekere hano nkasasura ssente zange baitu batuleka tubitambura mu muhanda twagenda ekitweka kitaito mairu nkaitaano bayongera hubo bayepakea bagenda nabasiga mu muhanda. Abasirikale abamu balabiddwako nga bawandiika abo abakonkomalidde mu kifo kino n'okuwandiika ababuliddwako ebyabwe nga bebalinda ekiddako. Abamu bawanjagidde abantu baabwe ababalese babayambe bakomewo babanone. Mu kiseera kino ekiggwa kirimu kuyoyootebwa. Mu balamazi bano mwe tusanze Agaba Rodney okuva e Busembati nga agamba nti yeewaddeyo okuyonja ekifo kino ng'akabonero akalaga omukwana eri abajulizi. Ndi kuyonja ekifo kino okusinziira kubaliwo abafiirawo abagundi abajulizi nkiyonja nga njagala kugabanako ku mukwano gwabwe gwe baagabana ne Katonda. Ate bo abatwala amazzi ag'omukisa balabiddwa n'obudomola nga beerina okwefuna ku mazzi gano. Baba batunda ebintu wabweru bakwatiridde ku nguudo ezeetoolodde ekifo. Bwana mukulu w'ennamugongo Father Vincent Lubega ayogedde ku nteekateeka zibalina eri abantu abakonkomalidde mu kifo kino. Tugezaako okulaba nti abantu baffe bonna baddayo eka bulungi. Tusooka okumanya nti waliwo lwa Sande ekitegeeza abantu bangi abaliwo wano abasinga nga bazze kusoma misa. Naate mulimu n'abalamaze bakyaliwo abamu tebannagenda baagadde okusoma emisa nga tebannagendaka. Agamba bakolagana n'ebitongole ebikuumaddembe balabe nga bayamba okutambuza abalamazi bano okuddayo. Ababalimu okugenda eka si buli kaseera nti baati balina ssente. Abamu abajja wano nga bwe tumanyi tujja kuwonyezebwa balina obugonvu mu mutwe tebakyajjukira gye bava. Abamu ssente bazirina mu nsawo naye nga tasobola kuzikozesa bulungi. Era kati bwe tumanya nti bano bwe batakyasobola tujja batuuza wansi tukwata omukuumu nga tumuwuliriza nga abooluganda. Yo polisi y'ebidduka kweri ku nguudo okuyambako emmotoka okutambula obulungi. Ronald Kassa yakusekedde eggulu lino. Webale ddala Ronald Kassa. Bwe tweyongerayo abasaabaze abakozesa emmeeri yasibwawo gavumenti okugonza ku luguudo oluva e Bukakata okudda Entebbe basabye gavumenti esigazeewo olugendo luno kubanga lukendeeza ku nsaasaanya yaabwe ey'ensimbi. Kiddiridde abaddukanya emmeeri zino aba National Oil Distributors Limited okussaawo emmeeri endala oluvannyuma lwa MV Nodi okufunamu obuzibu. Omusasi waffe alina ebisingawo. Abaddukanya emmeeri ya MV Nodlu nga be ba National Oil Distributors Limited bataddewo emmeeri endala eya MV Nodlu Express okwanaganya amayengo ag'amaanyi mu lugendo olupya olwakaggulwawo okuva Entebbe okudda e Bukakata. Abasaabaze abakozesa emmeeri eno okubadde Mutagubya John ne Petero Nserekomale basabye gavumenti okwongera amaanyi mu ntambula eno ey'oku mazzi gye bagamba nti ebataasa ku budde n'ebisale okubeera wansi. Twasomeseza abaana Entebbe omwana wange asoma kugendera Entebbe kinyanguyidde nnyo ate ndabye ng'ekigambo kirungi nakinkolera okuba nti olutuuka wali nakikugonze bantuse obusumba bw'ensumba. Vincent Kamwesiga omu ku basaabaze agamba nti wadde ng'oluguudo luwedde okuddaabirizibwa mu Katonga gavumenti esaanidde okulekawo entambula eno. Kibeerewo tubeere nga tulina alternative route oba nga tulina ekkubo erirala lye tuyitamu. Oyagala kuyita ku mazzi oyitire ku mazzi, oba oyagala kuyita eri oyitire eri. Bino we bijjidde nga MV Nodru yakuba empewo ey'amaanyi ku Sande ewedde ekyaleetera abasaabaze okutya. Jemubadde likuba fuuti almost esinga obuwanvu emmeeri. Michelle Kembabaza atunyonnyodde ku ntambula empya ereeteddwa eya MV Nodru Express eyitatataganyizibwa mpewo. Emmeeri yaffe eno erina classes bbiri, erina eno gye tuli mu budde buno ye platinum yaayo gavumenti yagiteekako eri subsidized kati right now tugitunda ku mitwalo ebiri eya lower deck ya mutwalo gumu kitundu.
Gilbert Sendawula omugoba w'emmere n'ategeeza nti eneze kuyambako MV Nodri Victoria. MV Nodri Express did not come here in Uganda to replace the Nodri. Everybody knows it was in the process, but coincidentally, on arrival to Uganda, the other kind of incident transpired. Samuel Nkuba yakusakidde eggulire lino. Omukwanaganya w'enteekateeka ya gavumenti egendereddwamu okujja abantu mu bwavu eya Parish Development Model Sozidens Galabuzi agitongoza mu bitundu eby'ewakiso gavumenti egitaddemu ensimbi obuwumbi 4 mu obukadde 600. Kakati no RDC w'ewakiso asinzidde wano okulabula bonna abeesomye okuwutanya ensimbi zino nti tewajja kubaawo okuttira muntu ku liiso. Abantu okuva mu bitundu eby'ewakiso ebyenjawulo be bakuŋŋaanidde ku kitebe kino okubaawo ng'abajulize nga ssente z'emiruka zitongozebwa. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'ewakiso Bettina Nantege asiimye gavumenti olw'ensimbi eziweza obuwumbi 4 mu obukadde 600 n'ategeeza nga ssente zino bwe ziri entono okugeraageranya ku muwendo gw'abantu abali mu wakiso abakwata mu bukadde 3 n'okusoba. Yeeyamye ku by'abakulembeze okubakwatizaako beenyigire mu nteekateeka ya gavumenti eno. Abantu baffe balina ebizibu bingi nnyo ate nga naffe abakulembeze ekitono kye tusobola obbayamba. Nsaba okubategeeza nti ngaffe Wakiso district tuyimiriddewo ku sub-counties. Zino municipalities and town councils tezirina kyezizza eri district. RDC w'ewakiso Justin Mbabazi mu kwogera ku asiimye omukulembeze w'eggwanga olw'okuvaayo n'enteekateeka ennungi ey'okujja abantu bwavu n'alaalika okufaafagana n'ababulankanya ssente zino. Tugenda kulaba nti abantu bano bafuna essanyu kubanga tetwagala pulezidenti ayingire mu Wakiso ate abantu bagambe nti tebaafuna parish model oba essente ezo. So kati mumanye nti awabadde obuzibu bwonna eddagala mulifunye RDC wamwe talina protocol. Atiisizza okukwata aggalire abanaakwatibwa mu bubbi bwa ssente zino n'alabula n'abakozi ba gavumenti okukomya omuze gw'okujja ssente ku bantu. Parish model ya bwereere tewali na 10 kyowaayo gwe banaasaba n'5,000 kye nabagambidde nti bumukeeredde. Ategeezezza nga bw'agenda okutambula muluka ku muluka ng'alondoola enkola eno mu mukolo gwe gumu. Ategeeza ng'obubbi bw'ettaka bwe bukyali ow'amaanyi ewakiso n'asaba abantu bamutwalire ensonga zaabwe. Abantu baffe babanyigiriza eyo wansi, abantu baffe babasenda ekiro n'emisana, abantu baffe babalimba nti gundi yantumye. Kyokka abantu beemulugunyizza ku nkola ey'okuyingiza data mu kompyuta gye bagamba nti yakasoobo nnyo ng'ewandula abamu era nga Honorable Galabuzi yeeyamye okubaako enkyukakyuka z'atereezaamu. Twafunye abantu 8 naye ng'abeewandiisa abaamala okukola ebyetaavu application level buli kimu kyonna bali mu bantu nga 10 n'omusobi. Kitegeezebwa amaddira abagagga ne beefuula ng'abanaku bo ne bateekamu ne bagamba yes. Ate abanaku bennyini bo n'abeera no. System negenda ofulumya mbu yolina te Uganda ate ng'olina endangamuntu eyeba system oba muntu yaba akiwandiiseeko. Omukwanaganya w'enteekateeka eno mu ggwanga Densozi Galabuzi ategeeza ng'enkola eno gavumenti bwe yagireeta okutaasa abantu ebitundu 39 abakyali mu muyaga gw'obwavu mu ggwanga. Twagala nti no tulaba nti no ssente zituukira ddala mu bantu abatuufu zonna zikole ki ziveeko. RDC akyogedde kitukola lonki wano bwe tuva wano buli omu neyeebaka. Obuwumbi 4 mu obukadde 600 ze zitongozeddwa mu ssako 10 ng'endala 42 ze zikyalindiridde. Amaka agawera 673 mu Wakiso ge gasoose okuganyulwa mu nkola eno. Ono oluvannyuma atongozza enkola eno mu Wakiso n'asuubiza okukola enkyukakyuka mu kusoomoozebwa okukyaliwo mu nkola eno nga mu bbanga lya mwezi gumu. Twagala okutwala omukisa guno tutongoze Parish Development Model mu butongole. Kizawire yakusakidde eggulire lino. Mawulire gabuutikidde abakungu mu gavumenti ya Buyindi bakyagenda maaso n'okunoonyereza ku kabenje k'eggaali y'omukka akaafiiriddemu abantu abaasobye mu 2007. Okunoonyereza okwakakolebwawo kulaga nti akabenje kano kaavudde ku mayengo g'eggaali y'omukka agaafunyemu obuzibu.
Minisita w'ensonga z'eggaali y'omukka e Buyindi Aswini Viasnau ayogedde ku ngeri akabenje k'eggaali y'omukka kafiiriddemu abantu abasoba mu 275 gikaabaddewo. Ategeeza nti obuzibu bwavudde ku mayengo g'eggaali y'omukka agaafunye obuzibu olwo eggaali ne zisomeregana we zaabadde zirina okusalira. Akakiiko akafuzi ak'eggaali y'omukka kategeeza nti wabaddewo okutaataagana mu mayengo era akabenje kano ke kamu ku kyasinze mu kyasa kino. So scene was so difficult that you can't understand to whom you are going to serve first, to whom you are going to rescue first. Ab'obuyinza bategeeza nti abantu 175 be balumiziddwa ne batwalibwa mu malwaliro nga ku bano 793 basiibuddwa. Kyokka famire ezisinga zikyanoonya abaagalwa baabwe. Akabenje kano okugwawo kyavudde ku ggaali y'omukka etambuza abantu okutomeregana n'etambuza ebyamaguzi. Mu kiseera kino ab'obuyinza bali mu kuggyawo ebipampagalo ebyafunyadde byonna. Ssaabaminisita wa Buyindi Nirandula Modi yatuuseeko awagudde akabenje n'ategeeza nti buli avunaanyizibwa yenna yeetaaga amateeka gamukoleko. जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो. Abasaabaze 2,000 be babadde batambulira mu ggaali y'omukka akabenje we kaagwiriddewo. दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए. Nkwebazizza nnyo munnaffe ekiseera kyowaddeyo notambula ffenna mu mawulire agabuutikidde enkya ya leero wano sijja kubanga nsukkawo okuggyako okwagaliza wiiki empya nga yabibala. Nze Ismail Subugata 10 mpeera ku 10.